nyongera okubeera nga tembabuuzaako buli mujesezera okubeera nga ate agoberera omukutu guli kumu Fahad Pro UG mbe nawe okubeera nga ate kutuusaako amawulire nga bugatambula mu ggwanga Uganda naye oluggwanga yonna vidiyo eno sigenda kubeera nga ate njogera bingi ngenda kubeera nga ate njikuterawo obuteezi awo naye nga gwe omulimu goyinza okubeera nga ate onkolera guli gumu beera nga ate onterako ekigawo like nga sharingirako abalala comment section always beera open oba nga olina ka comment ko tekigenda kubeera nga ate okasulawo wansi awo ne tubeera nga ate tuwuliziganya ffenna oba nga ate tunakubeera nga totogattako please subscribe ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga teekaku alatinga olw'enaba ndeese video kambatire emboozi eno eya Eva naye nga please go nawe nankuba kyeyo oba naawe gwe nawe ali e Uganda emboozi eno please ekwatako nnyo obeera nga togiwuliriza ogyemu n'ebyokuyiga kakomoti muvaawo tuba tuli awo nga baddokita batuyita ba senior surgeon batuyita we batuyita ne twetoloola eri kato ng'alina abasaidiwe nga kuliko oyo sister we Ttendo nga kuliko abo abasirikale be nga kuliko ne kitaawe oyo Saalongo ne twetoloola eri we twaleese omulambo ku mulyango kati bano abasawo bano abeekebejja omulambo ne batugamba tugenda kusumulula omulambo guno nga kuliko n'owa kamera wa gavumenti y'e Mulago akutte kamera ne batugamba naye mmwe temukkirizibwa wano kuba bifaananyi ng'era naye akagambo wali ke bwe kali temukkirizibwa kujjayo kamera ekyo ne tugondera amateeka kaakati yalina kamera ya gavumenti y'e Mulago n'ajjayo kamera eyo ekyo ekibokisi kyali kya plywood ekibokisi ekyo baamala okijjako ebiveera bino bye barapinga ng'ekibokisi kirina emisumaali gya wano e Uganda bokisi ekyo kyalina emisumaali gya wano e Uganda ne twewuunya nze kennyini ne neewuunya ne bajjako kino ekikavaringa ku mulambo njagala mumpulirize bulungi abandaba ne bajjako ekyo kiringa ki plywood kuba eri keesi ekyo ekibokisi bakikola nga kiringa zino keesi eza bulijjo kati bwe bamala okujjako ekyo ekigondi munda muli omulambo gwa Eva mujjukira mu biseera bya covid abantu abafa covid ebyo ebitundubaale ebya white bye babasibamu omulambo gwa Eva wangi ebiriko kizibu ng'ekitundubaale very good yes ekitundubaale ekyo kyali kya white nga kiriko zipu ne bakisumulula ne zipu nga omulambo gwa Eva guli bwereere bute nga teguli mu lugoye nga gutuuyalidde muli nga guzimbye Eva yali munene naye omulambo gwali guzimbye saagala kabira ku live eno Eva yali munene kaakati abasawo ne batugamba twerondemu abatalina nsisi abatalina mitima gya nsisi abagenda okuyingira mu gundi mu mochari sister wange Allen n'akola ki n'agamba yeetagenda ne Ttendo n'atagenda nze ne mbagamba nze nina okgenda confirming ekiki ekyasse sister wange ne mbagamba nze ndi mugumu nja kugenda Kato James yali azze ne Guy nga ze simumanyi ne bayingirayo Kato James ne Guy gwe yali azze nayo oba yali musawo we nange nze nali simanyi kaakati tutuuka ne batugamba bagenda Twitter kati badokita ne bampita badokita we bampita ne bagamba twagala sente za postmortem ne mbagamba nze bannaye sina sente oli Kato abadde abeera ne Eva yabadde apepeya ne muganda wange ne muyita ne mugamba Kato James jangu najja ne bamugamba twagala sente za postmortem ne bamugamba emitwalo 3 Kato James n'abagamba nange sina sente ne bano bateekemuko ku sente ne mugamba anti ffe tuyise banaku kati nze omunaku obondaba ngenda kujjawo emitwalo 3 kati bano badokita balabanga tusika omuguwa dokita n'agamba wakwata emitwalo 3 ago n'agateekamu wakwata emitwalo 3 ago n'agateekamu ebintu bigenda kuwanvuwa Kato James kasita yawulira nti ebintu bigenda kuwanvuwa n'amugamba dokita mpe namba ey'essimu nkuteereko sente n'amuteerako sente ku mobile money badokita ne batuyita abantu abaali beeronzeemu okuyingira mochari bannange gwe gwali omulundi gwange ogusooka okuyingira mochari bwe twatuuka mu mochari nze naye siyingirangayo naye simanyi n'amateeka gayo agafugirayo ne batugamba mujjamu engatto ne mwambala gambutusi za white ne tuteekako masks ne twambala ebyo biganduula ne tuyingira
ne tusayininga n'okusayininga mu kitabo abantu abayingiddeyo kwekebejja omulambo ne tuyingira n'oli ayina kamera ya gavumenti kuba batugamba lwaki baganda kamera zaffe ez'amasimu just in case wetuba nga twemulugunyisa ku bode oba tugenze mu kooti ono ayina kamera ya gavumenti yajja naawe obujulizi kiki ekyabaddewo oba kiki ekyatta omugenzi wetuyingira Eva yayina ebiwundu bannange mbajjira Eva yayina ebiwundu simanyi wemba mazeeko live eno kansabe mukama kaba kati wenzija wantu wansisi Eva yayina ebiwundu ku mumwa guno Eva omumwa guno gwali musale badokita bonna mwe bali babiri ba senior surgeons omumwa guno gwali musale nga bagutunze wuzi bazisiza mu wuzi emirundi ebiri nganze we nabagamba nkoze mu transport omwaka gwali 2013 nengende ebusiya nga nkola ne MSH USAID ngaba MSH abo bakomola baana tayiri na yeye naberangawo nga bakomola abaana nga bwe bamala omutunga tayiri wuzi eno bagisalako nenge kumwagwa Eva wuzi eno bayisamu emirundi ebiri nga kiwuzi kirengejja n'okulengejja nga kana akagalo kwa Nasri kano kwa Eva yafa nga kana zinengalo zile madde weziti nga guno mwaguli weguti kwa Eva yali alwana nnyo guno mwaguli weguti nga alwana nnyo kati nga zinengalo nga wembagambye zali zile maddeyo nga luno olugalo balinga bwe bakulula kana akagalo ka Nasri nga kaliko enkalabuse nga n'obunyamanyama kwe buli kati deni wano ku kisambi kye nga wona asalaka watermelon okatestingako obuliroba watermelon ewooma ne Eva bwe baali bamusaze ne batungawo ne bayisaamu biwuzi emirundi egi era kiwuzi kirindi bakireka nga kitengejja ngeno mu bulago muno nga Eva ayina enkwagulo enjalo ziraba zimusimbiddwa mu bulago onfuna bulungi ngeno kubibegabega side ne side nga Eva ayina enkwagulo Eva yayina enkwagulo nga kuno okutukwa Eva kuno okutukwa it is left yes ngoko okutukwa left nga tekuliko bakusazeeko nga kati kuno okutuuka okwa left kwe basazeeko nga wona ddira ekintu n'okikuba ku kutu ne kiyingiramu ekinnya ne Eva we yali kati bagenda ne bakyusa bode ya Eva kuno okutu kuno kwaliko nga kuvaamu omusaayi gw'amazzi awo nenkaaba amaziga ne basooka banzijjako ne bantwala mu kasenge ne mbagamba nina okuddayo nina okukola ekyandeese nenkomawo ne bambuuza oli fine ne mbagamba ndi fine ng'amaziga gampitamu nga n'ensisi nayina ensisi kozi kwe gwali omulundi gwange okuyingira mu mochare kakati we bamalirizawo Eva yayina enviiri nyingi ng'enviiri zino side ne side wano oba mundaba bulungi side ne side wano nga wano we basaze okutu wano ne baleeta akambe ne basalako enviiri nga Eva wano bamutunze wuzi nga baziyisizaamu emirundi egi esatu nga kakati omusawo yanyigawo ku kiwundu we bayitunga wuzi ng'ekiwundu kibooteera bwekiki nga kibooteera ngwe olaba ffene eyengedde nnyo wakati nze wenyiga ettama lyange bwenti ettama likaluba kuba ekiwundu kiri kyali kibooteera nga kifenya omusaayi kakati ne bamusala zino wuzi we bamala omusala wuzi side ne side kwajjukira wali omusawo oyo senior surgeon yali akola postmortem ng'awandiika kakati we yamala omusala ezo wuzi bamusazeeko n'enviiri awo we batunga wuzi ne basala kino nga we naddira essaati yange eno gye ndimu n'enjibikka bwenti kati kino kye basala ekyaliko enviiri ze nnyingi ne kibikka face one kuba mwami Timo wokwata omutwe gwo oba gwandaba wokwata omutwe gwo n'ogunyiga bwoti makkati omutwe guno gukaluba lwaki gukaluba ke kali akawanga kakati we basalako kino nendaba akawanga nga kaku white nenziramu okufuna ensisi neŋŋamba nange kitegeeza nfaanana bwenti nga kakati kawanga kali ka white
nga kino bamaze okukirika bwe kiti nga kakati side ne side wano we basala okutu nga kuliko olwatika nga olaba mwenkoze enjalo zange bwenti nga obupimo bw'olwatika olwo side ne side nga luli bwe luti kakati abasawo abo ne beetunuulira ne beebuuza ne bagamba naye no accident yabadde y'amaanyi nnyo ate no accident yabadde accident wabula kyabadde kigendererwe kakati Kato James we yawulira nti kyabadde kigendererwe Kato James n'atandika okwogera ebitakwatagana n'atandika okugamba nti ate twabaddeeyo nga driver avuga ne yeekanga akabuzi we yeekanza akabuzi emmotoka n'agikuba mu luwonko ate wagikuba mu luwonko nagenda okulaba Desire nga atudde emabega ng'omutwe guno aguteeka eno mabega mu bbuutu Alfred eyo gye mulaba yatuweereza ng'omutwe guno Alfred omutwe gwa Desire Eva aguteeka mu bbuutu ate n'alaba Eva omutwe agugjeeyo aguyiteeka mu kadirisa ka Alfred akatono njagala ombuulire mwami Timo obeera sayidi eyo gye sitamanyi oba mitala wa mayanja nkiwa waliyo mu kika ky'emmotoka we weetegereza Alfred emabega terina kadirisa katono nze nkola mu transport emmotoka zonna nzimanyi terina kadirisa katono Alfred eringa super custom amadirisa gayo emabega oba galinga amadirisa ga Nuwa kakati n'agamba ate omutwe ne guddayo eno mu bbuutu omuntu ekyasala omumwa kyali mu bbuutu kyekyasala omumwa kakati ejjukira abasawo tebalina kye bamubuuzizza abasawo bagenda mu maaso n'ogwabwe kati abasawo n'atuma bano abaweereza bano abalinga abaweereza makansi biki ebyo ebisala ne baleeta akabinga ka bread buno obusala emitayimbwa awo ensisi we yankwatira Eva ne bamusala kana akawanga nga kakola nga wosala omutayimbwa oba olubaawo ne lukola ku osegerera sound eyo Eva ne basala akawanga kana akakopo we bakasala akakopo nga side ne side wano we bagambye wali olwatika ng'omusaayi gwetuzze ku bwongo abasawo abo ne bagamba ono yabadde talina kuwona kubanga ena accident engenderere yabadde y'amaanyi kati Kato James n'atandika okugamba ate emmotoka teyabadde yatuwa emmotoka yabadde private car kati bali jukira abasawo tebalina kye bamubuuzizza ayogera ebigambo bwe atamwatamwa kati omusawo n'amubuuza emmotoka yabadde ya gundi ya company car n'abagamba ate omuntu eyatuvuga mukwano gwange weeyo mumanyi okiwulira yabagamba mukwano gwe ate olwagira yatugamba nti emmotoka eyabavuga yali private car bali nga banyenya bunyenya mitwe we bamaliriza ku gundi akakakopo ne tudda wano wewati wano mu kifuba ne baleeta ebyo ebisala awo wonna nga mpulira ensisi amaziga gampitamu nga naye nguma kumanya kukakasa Eva kikiddala ekyamuse accident bamuse busi bamutuze bamukubya bukubi ne basala wano ebibumba nga mwebiri ebiwowolo nga mwebiri ensigo nga mweziri nga buli kimu mwekiri wano wewati naye ng'obuzibu bwali eno ku mutwe kakati we bamaliriza wano ebyo byonna babijjemu babitadde wali nze nga ndaba ne baddira omumwa guno ne bagukebera ng'omumwa guno baali bagusazeeko olulimi nga balusazeeko olwo olulimi era stiru ne bawandiika wali mu bitabo byabwe ne baddira zino emmunye ng'emmunye mweziri okiwulira kakati ne batugamba abasawo ne batugamba nti mujja genda postmortem ewedde mugende mufulumeko wabweru bamale okutunga omuntu ono bamuzimya bulungi bamuteeke mu keesi tubawe omulambo gwammwe ne tufuluma n'abasawo abo nga bano abaana abakola ku kutunga abali eri batunga bode omusawo najja ng'aŋŋamba wandize n'osayininga ku gundi postmortem certificate omusajja ono nga tannakusookayo nengenda nensayininga postmortem certificate mbana akamalo gisayininga nga Kato James yewuuyo nga naye abagamba ayagala kusayininga postmortem omusawo n'amugamba postmortem erina kusayiningako wa Luganda lwa mugenzi kati Kato nadda wali n'abasirikale be mu mufene gwa mochari mu parking n'abagamba omuvubuka oyo anemesa abasajja nga bantunuulira bubi ne bamaliriza okuzinga omulambo ne batuyita era still bampita n'ensayininga
ku gate ng'omulambo gufuluma ne tuvuga omulambo ne tugenda e Kakiri. Nakola ebirala. Timo Wamma wange muganda wange. Jebaleko sebo. Tukola bagaya. Mwebaleko gatako tofaali okulwanirira obwenkanya eri famire ya Eva. Hello? Mukulira SB4. Omukulu. Nkuwulira taata. Mwebala omulimu. Omulimu tugezaako SB4 tukola. Tugezaako tulabe we tunavukira. Woli oli mu biwogana. Saundi atuuka. Saundi atuuka bulungi tukuwulira. Kakati. Ensonga ya Kato. Abamu tuli mu kooti. Nawulidde. Olunaku olwaleero meetings netu batuwandiikira tubazzeemu leero. Nga muli neebuuza omusajja ono lwaki ensonga teyazifuula obusungu. Njagala okutegeeza munnayuganda yenna ali kuno nti nze nganze sinnatya oba yatutwala mu kkooti oba ki sinnatya ensonga zino nkyaziriko paka bafamire nefunye obwenkanya. Andi leero mbaddeko ne bamafiina nane mugambye ekintu kyekimu. So bajja bazampa amagezi SB4 ensonga ziveeko SB4 naye sigenda kuva ku nsonga zino kubanga at first nga nakamitinga Maureen ne maama we omuntu gwe naddako okunoonya yali Kato. Kato we namunoonya yaŋŋamba kintu kimu bwe waliwo osimanga empapula za Linda era interview nagiteekayo mbu ajja kunkubira ajja tule mu kamera tubulire ebituufu. Naddamu ne miitinga Kato twali mukono ne mu miitinga era yaŋŋamba ekintu kye kimu alina empapula za Linda simanga okuva e Zanzibar era wanaazifuna mukadde akatuufu ajja kuŋŋamba ajje. Wakola statement n'agamba nti family eno agenda kugisiba. So yakawabirako abantu babiri mu family naye temanyira ne maama ssaawa yonna ne basista bonna kuba yagamba family yonna agenda kugisiba. So simanyi kyemmanyira gundi kuno kwali oba abantu bajja mugamba Wali abeerako. Okusiba family ennamba ne SB4 okumusiba oba okumutwala mu mbuga z'amateeka ekigenda kujjawo kiri nti tunoonya bwenkanya. Nze mu bigambo byange bye nayogera nga nkola programu zino namugambanga nti Kato jangu onnyonnyole family eno ekituufu. Andi nze saakifumako nti yatta. Kati ye yayagala osaba okublackmailinga bwatwale mu mateeka bikoze bita naye nga ebintu era programu gyezirako okukola ngamba nyumira musango ki gye yanteeka kuleetako defamation simanyanga naye nga byonna byonna tebitegeerekeka. Abantu beetaaga kumanya kituufu nti accident yaliwo. Yes yaliwo. Kale olukwa olutuufu nti omukolo gwaliwo ne bakola ki ne baplaninga anemuunu. Timo kale bapalentu tebasiru otegese omukolo okumala emyezi eno emyezi 5 nomanya nti anemuunu egenda kubeera Zanzibar. Ngenda n'omugole kale nemperekeze oŋŋamba otya nti ate ku ssaawa esembayo sasooka kugenda ate nesooka nsindika zino ezaali emperekeze kuba Eva kitwale nti yali mperekeze. Mbu Eva ne Tendo bwe basooka okugenda e Zanzibar. Mu kugenda e Zanzibar bano ate ne bajja luvannyuma ye ne mukyala we. Naye nga jjukira omukolo ogwali gwabwe be baategeka nti bagende. Timo sewamanga tegese anemuunu yange nti nze ne Anne tugenda kugenda e Dubai. Sifu tusooka okusitwalinga tiketi zaffe. Bwe kiri kuba mweyemwe hanemuunu. Yeah. Ye bannange.
naye ngamba nda kusaba saba ate tikati ate nefuna mabuzibu kubanga nze mategese nti ngenda genda ne ani kale ne mukwano gwa ani wane mukwano gwa soka kusechi walinga yange tiketi eyange kati ekyewuunyisa mu mpapula z'abantu wabbe n'akatambi katoke bamukwata nga bali mu lumbe byawuka n'ebigambo ebirimu mu lumbe wali mu katambi ke bamukwata ayogera hotero ndala empapula z'abantu wabbe statement gyakoze ku police erimu statement gundi hotero ndala Ivan unaze okitegedde kati wano ogenda muti tebikwatagana wantu ekirala SB4 kale wandipo omwami ono gwolengera wansi ono ndoozi oba omumanyi ono ye Ivan muganda w'ono ono ye yagenda ku Entebbe airport okunonayo omulambo kati twafuuka ba Luganda Ivan osobola okujja mu vidiyo kenda taweza abantu bamuleeta mu vidiyo mwenna abantu abali kuno musoke mu following Ivan aweza abantu bamuleeta mu vidiyo tuliko abantu 9 abulako abantu 9 mu following asobole okujja mu vidiyo njagala Ivan mu following Ivan ono kati nekiriko Timo Ivan atiisibwa era ali atambulira mu kutiisibwa era njagala byonna abyogere wano naawe katobeereyo okole Ivan ekikyamu otegere nti amaaso gakulaba kyonna ekimutuukako igwe kati ate nze ekyewuunyisa nze baali bampulaningira olukwe kuba nange bagampa bubi waliwo yagampa baali bampulaningira olukwe nga waliwo abagendwa okunkuba ku Friday yaggwa era ng'omulimu ogwo bagenda gukubera amatugga kubanga matugga eyo twalinayo anniversary ya Mama Fina eya First Hotel nga babaze omulimu ogwo gumalira kugusiza eyo nga gye bagenda okunkubira naye munnange ekyomukisa omulungi ate eyali Edi w'olukwe luno yasibibwa lwakubiri ne bamukwata emisango ate emirala okitegedde gwe yali apangisiza nga masinale bamukwata lwakubiri nga ku Friday omulimu gwe yuna okuggwa kati oyo yakola loosi simanyi oba yali amupangisiza naye amawulire ago gava ku source entuufu kakati ekirala live eno mbaddengako nga mukola live lwaki anzize nina information nyingi ku Kato that's why I sit there Timo newe naba bankute nga ndi mukomera newe naba banzise information ense ejja kumanya information kati baku bino baku Eva even ya umule mirembe na kiri kyadiza ya umule mirembe waliwo information yindala ate ne Ivan ngatajimanyi ne Morin ngatajimanyi ne information eyo eri mu archive zange eri mu bantu abenjalo nti neyo naba balumbye ku office nga ne bagikuba ne bajocha ejja kubanga ujeri era ejja gendayo neyo naba banzise information eyo mpangako SB4 ndi muganda wo ate yizo okubyogera kati nze ninze olunaku lutuuke nayo njite nze sigenda kutiiririra wetuli nze sigenda kutiiririra era wabanga kwali oba abaliko bamugambe nti oli omusajja mugumu oli omusajja mugumu kubanga ekimugumya akimanyi nze siremera ku nsonga nga sirina bujulizi nina ensonga zange lwaki ngiremerako I know ekirala wabanga bagwa kwa accident era tendo agundi kwali Morin ne Ivan bagwa kwa accident ng'ennaku z'omwezi 3 ya omulambo gwatuka nya kati soko ove kwako bagwa kwa accident omukulu n'agamba nti bano baakosebwa ne baddusa mu ddwaliro okitegeera
kakati mu kubabusa mu ddwaliro Tendo ng'afunye obuzibu kitegeerekeka mbu ate Tendo yakola ku mpapula zonna eza transportinga board eno nga 4 ate eyali mu ddwaliro asimba benjogala munange mu following mbawire bwino ali mu ddwaliro ye yakola ku mpapula zonna era maiti eno oba bode ya Eva yagira mu mannya gaani ga sister we Tendo eyo ye motoka SB4 gye bakulaga ye motoka kati ye motoka gyolaba eyo accident yali mu nsi gye bayita Myanmar mu 2019 accident ekyo kifaananyi bakijja ku Google ku neti ku internet kwe bakijja ekyo ekifaananyi kyolengerawo ebyo byonna byonna olaba ebyo byonna byonna oba busambambiro naye twetaaga proper way Timo nakondoza ovuddeko twetaaga proper way maiti nali newaddeyo okukubira omukulu oyo akalango kubanga abantu bafiira abantu baabwe mu Kenya abafiira abantu mu Tanzania ne babalinda wiiki nnamba abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala manetaze enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.